ko jako akawuwo. Mulaba mu social media abantu babadde boogera ku bantu ebibakwatako ebiri personal, ebimu nga biswaza, ebimu nga si birungi, ebirala nga tebiteekwa kufuluma. Emikutu emigatta abantu omuli WhatsApp, Facebook, Twitter ssaako n'emirala gibadde gikola ky'amaanyi nnyo mu kusaasaanya amawulire agakwata ku bantu ssekinnoomu era nga mu nkola eno gavumenti kwe kuvaayo n'etongozza enkola gy'etuumye Personal Data Protection Office ng'eno yakuyitwamu okukuuma ebyama by'abantu ssekinnoomu okwewala okubbibwa abalala. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byamawulire n'okuluŋŋamya eggwanga Honorable Joyce Nabbosa Ssebuggwawo agambye nti enkola eno bagikoze okulaba ng'ebintu ebikwata ku muntu ssekinnoomu gamba ng'obuzaale bwe, obulamu bwe obwa bulijjo ssaako n'ebirala bikuumibwa nga teri muntu yenna asobola kubimanya okuggyako nga yabimuwadde. Okutongoza amawulire agakwata ku bantu nga abantu ebibakwatako. Kwegamba tubadde waliwo amawulire agakwata ku bantu agabadde tegali protected nga abantu bagakozesanga bwe baagala, naye olwaleero tuzze wano okulaba nga tugezaako abantu ebintu ebikwata ku muntu ng'omuntu ebiri personal okulaba nti tubikuuma tutya bireme kusaasaana. Okusinziira ku Minisita Ssebuggwawo, okutandika n'olunaku olwaleero oyo yenna anakozesa ebintu by'omuntu yenna nga talina lukusa bakumukwata era avunaanibwe mu mateeka. Era abantu abakozesa amawulire abadde bakozesa amawulire agakwata ku bantu kinnoomu ag'ebyama nga bakozesanga bwe baagala, kati okuva na leero mumanye nti tutaddewo ekitongole ekiyinza okubavunaana, n'olwekyo mulina okwegendereza. Omuntu olina okumala okufuna olukusa okuva gy'ali n'omwogerako oba n'okozesa ebintu bye ebimukwatako ye nga omuntu. Beeka biri mu kujja nga yakulira eby'amateeka mu kitongole Kinita Uganda agambye nti mu nkola eno abantu basobola okugyeyambisa nga beemulugunya mu mbeera yonna singa babeera bafunye okunyigirizibwa mu mbeera ey'okukozesa ebibakwatako mu kiwandiiko kyonna nga tebafunye lukusa. Okomplayininga oba engeri nga si basanyufu ebiwandiiko ebibakwatako engeri gye bikozesezaamu ebitongole ebyenjawulo ebya gavumenti n'ebitongole kinnoomu, ng'era tetujja kukoma ku kibanjirizi kino, tujja kulaba n'engeri oba gye bannyonnyoddemu abantu okuyita mu message okuweereza ekitongole kyaffe nga bali dissatisfied oba nga si basanyufu engeri ekitongole gye kikuttemu ebiwandiiko ebibakwatako. Tekikomye wano, naye tutandise campaign gye tugenda okuba nga emboozi eno tugyongera mu maaso. Ono agambye nti baakugenda mu maaso n'okusomesa bannayuganda ku nkola eno era ng'oyo yenna anaakwatibwa ng'aliko amawulire gaasaasaanya ku muntu ssekinnoomu nga tafunye lukusa waakukwatibwa era abonerezebwe ng'asibwa wakati w'ebbanga ery'emyezi 6 n'omwaka omulamba. Ebibonerezo ebiriwo bikakkali era by'amaanyi mu mateeka, kwe kuli nti okusibwa. Waliwo abamu basobola okusibwa okumala myezi 6, abamu n'okumala emyaka. Ate nga bwe bajja n'ekitongole ekikutte ku biwandiiko bino obubi, tebakoma ku muntu oyo awa amagezi, naye era n'akulira n'ekitongole naye kiba kimutwaliramu. Nga naye si koma ku ekyo, n'abo abalala babeera nga tubawa fayini, tugenda mu kooti, ekitongole kiba nga kisasula ssente empitirivu, ate zino zibalibwa. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tutongoza ekitongole kino nga tugamba nti nedda ebintu ebinkwatako nze nga nze bisigale nga byange nga nze okuggyako ng'ofunye olukusa okuva eri nze.